Abazade musirike, musirike. Yagala kusala. Yagala kusala. Iye. Okiriza kusala. Iye. Omusazi. Bonju. Omwana okiriza okumusala. Okiriza kusala. Iye. Okiriza. Iye. Basanga babana. Omwana okiriza okumusala. Basebo.
mbadde mbasaba munnyambe mupeeyo obutebe butaano busooka mu maaso ng'abantu abakulu tusanyukire bannaffe abo mutuweeyo obutebe busooka mu maaso butaano. Ulizo kusoma nebisabo olusi tebalina nalekyokulya okutekuna bakuba yatetenga yayaiya ebensulako nebyokulya omukyala asirika banyumirizibwa naye bakola African woman, singa si muchara, singa sasomana, singa singa mbowe, singa sakula, singa singa si muchara, singa sasomana, singa singa mbowe, sakula, singa Okay.
waye kano kairo lugono kakugo mukazi njagala mwana wange anenda kati amata babyeze mbaddewo ono mufumba wali Bonna bange ensonga gyabwe tukira kitufi bawange yange ensonga ekyo kitegeeza sebazikusiza kesi enterekengwe mukabada ekyo kitegeeza sebazikusiza mukabada ono kabuzo wenjuwa mazzi mu pipa ekyo kitegeeza gabagabusega pipa awesimba busake muneku ekyo kitegeeza luba lufuse lwandeku ono kabuzo n'abakazi bwemuti mulinga kesi mututeeka abaana baffe munange wamuzaala wananyini tobulina omwana wa musajja olumusuula ku ttaka bweppa okuba mwogera asookera ku taata akasajja mmanyiira nnyo omanyi obulumi gwe nayitamu nga nzaala omwana wa musajja kale n'olaba embogeni waliwo ekisekuruto lw'emyezi omwenda ng'abakazi kesi mwemwe wali owuliddeyo omusajja afiira muleeba omwana wa mukyala abidde byakakale ayogeza buto kyoboolaba nga wakula nafuna ekimuganga agaabaana ddala nnyo naawe wano wekaza nga nakubya oyo nsikosennya kwakuzaala obatisi kitaawo omwana wa mukyala omwana wa musajja 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 watala ddala nyawo ogera asooka na taata omwana wa mukyala omwana wa musajja omulamuzi tusalirewo olw'okwongereza obulumi obungi abakazi bwe muyitamu nga muzaala obulumi bw'olunaku olumu mukama yali muwadde ffe basajja naffe ne tubapeeka ebintu oyo sukulu fizi nange ne mu uganda naye obulumi businga bwa musajja okuva lwokuna obubuto obutandikamu etandika okweraliikirira ezinakutwala mu sikaani nezinakula obugoye bw'omwana eneebuuza nti muzinavaawa waliwo oluusi oyo yekigumba ate olukireeta n'okyusa nti nontuuka ebiseebisimba enyunaku emyezi omwenda agikwako nga bitunyula omwana wa musajja ekiro nga lwasuza akaba omwengerowoza asirisa omwana wo sinatindifulumya etaano tate bwekusuulira omuwero ntikisa polisi nga wano omuba tusuulira netufuuka taata maama eri abaana baffe ne bwekukuulira essimu tutegeeze nti abaana baatete tewetaaga kumanya kati omwana abawaani omwana wa mukyala omwana wa musajja 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 watala ddala nyawo ogera asooka na taata omwana wa mukyala ate wakiwa omusaale wammwe bamukokobya nti twala omwana ewa kitaawe bwe mukulu abeera nkuyambye naye ng'ali mulamu omwana taaba na kitaawe namwe lwakiwa omusaala ate omuleeta wange ensemba ntuuma erinnya bwe njagala amuyita saamanya bwe njagala amuyita mwogere nze overall officer in charge kamuzaala kamuyonsa kamusindikule hili field marshal helicopter magulukumi nanyinimwana kusamba okukomyawo tukuddamu ng'ennaku z'omwezi 5 gubuliddwako nannyini mwana bangira mbeera naye mwewe space kiri open si kyekyo so tutandika okubuuza colors
get ready. Tuyanzike mwebale nnyo mwebale ddala abaana baffe ofukamire wansi mweya mwetolole eddiro lyammwe abatazaala baffe ennaku enkyogedde ate nagamba ki siiri muntu yonna oyinza okuzaalira wamaja owaza teri akanyabo zadde munsi anamu kanabuzi mwebale nnyo mwebale ddala oli muwanguzi muganda wange toko watokwa musuuli Ebitone bino bituyamba okuwa abaana baffe obulamu n'amaanyi basobozesa okufuna ebyomugaso mu bulamu bwabwe. yange
kale katukozesa obutebe abaana ebibbo babatu ono wa St. Peters noze enkumbi buli muntu waali eyo kyonna kyabakola ayagale ate okusingira ddala nze mbakubiriza mwagalize nga bwe mweyagaliza abazadde mwagalize baana ba bannammwe nga bwe mwagaliza abaana bammwe. Ssebo mukulu Filipo mukwano gwange director olw'essomero lino Mwendu badde nsaba ositukemuko katotufe ne tugamba tujja kgenda maaso, tulina okukulaakulanya abaana baffe, tulina okulaba nti no tutumbula ekitundu ekyobuyivu era abaana basobole okuba nti no basoma. Era nze omuntu omu eyasookera ddala kunyumya n'omukulu Filipo nemugumya nemugamba ssebo oli mugundi oli musirikale naye omulimu gw'omusirikale leero bweguli akyategulaki teguliiwo tomanya naawe obeerawo nga olaba ekyokola. Naneebuuzako nemugamba nedda nze mbadde nteesa tutondewo ku ssomero enze kenyini nabeera n'endowooza ey'okusaawo essomero ewange naye oluvanyuma naye ndowoozamu erinnya lya musawo kaliyo omwana bwe yali badde akulwa yaabwe baligambye nti yasala amagezi okubakuliranga wano ebitali bituufu nendivaako era mukulu Filipo nemuwaga hedi akutondewo essomero ku lwange ku lwokuba mpulira nalyagadde naye ku lw'ekitundu kiri neŋamba tujja kuyambagana essomero libeerewo. Era ebbanga lyonna ebbanja limbadde mutima okukyalirako essomero lino. Awo nno nesikomaawo nemugamba kati nga woogeza essomero eryo abaana baffe baleme ssoma biri byokka basome bingi. Abaana bati bakyamanyi buwangwa, empisa zisansa okugwa mu bantu, abantu batansa okwekyawa, abantu tebakyagala na bannaabwe tebakyakwatagana. Tukolewo obweggasi, funawo essomero amasomero awo gaana oba ataano, sobole okulaga nti tuyigizaawo ekitundutundu ekyabazadde basobole okuba nti bakubiriza abaana okuyiga obuwangwa bwabwe n'ennono. Abantu baffe bazadde bannange obuwangwa tekiri busamize bukka. Oba toyagala busamize tekitegeeza nti toyagala buwangwa bwo. Kigambo buwangwa kintu kiwanvu, kikwatagana n'ebika, kikwatagana n'amannya, kikwatagana n'eneeyisa, kikwatagana n'ebintu bingi. Naye ku bannange abantu babazadde bannange tugiddewo ddala obuvunaanyizibwa okulabika ntuteekateeka abaana, kuba obuwangwa bwobuteekateeka babuteekerateekera ddala lwakuba ate mwakirowooza nti ensimbi buli bwegenda ng'ekula ate obuwangwa nabwo obusempeza ffe tugenda n'ensi oba tugenda n'ensi oba kyekika kyo tokikola ki tokivaako ekika. Nze tibadde nteesa mulokole munnange ali wano alina kifaana bubi kuba ngenda kikoonako. Omulokole agezaako kugamba nti nno erwali singa kibadde kisoboka twali kyosiza n'erinnya ly'ekika naye kyamulema. Ne balowooza nti no ekika nakyo kifuusa sitaani, kika tekisoboka fuuka sitaani, n'ekitaawo tasaafuuka sitaani, n'ennyoko talifuukako sitaani. Kati omuntu bw'aba afudde n'afuukirawo sitaani, emulaba nga ddala kituufu. Tumulaba nasobodde n'okufuna embeera egamba endowooza nti nina oleeta wano ebivuga bino ebyadda. Kati sitaani alyawo, sitaani yalyawo. Tukubyewo ku nnyimba wano ezeeri mu mbuga
setuyitegeeza nti kati yimba ate lubaale yimba ate mayembe tetwagala wano egyo myoyo gyaffe gye tuwa ekitiibwa mu bifo byabyo era obudda n'okutendereza mukama katonda muwulira mwawuliddeko nti mbasanyi jembe gundi jangu wano fe obudda tutendereza mwoyo gwa mukama katonda waffe era tumumanyi tumwagala nze tumulaba wadde munange nze musawo kalimu naye ngaekituufu manye ekituufu sigambye mwenna mukyuke musabire mama fena tunasamira anaanajjanjaba munne sigambye nti mwegende musabire wabula noonya ennonoyo bwekiba kyetagisa okugenda okutambuza bulombolombo bwekyetagisiriza kikole kimalize sirika genda okole emirimu gyemirala genda wongerera emyoyo gy'obukiyo bwolubaddembeba nti ayi yesu bukinga oli eno ani anaamanya nti nno obwayambadde yani ate obuzeera ebisinga era tuyiraba twatula yesu eno olulala no watuli wano olutukanyaga bubi nnyonnyo mujja gyendi kiro banange sibakuba wabula twefaako twerwaneko tuzukuke tumanye ekyokola ki ekyokola abaana muleme babuzaabuza nti okuba engoma n'engalabi nti katuyita misambwa mazima tetugambye nti omwana wakuba engoma ezo zinasambwa mbabaako azokusa misambwa nedda era obutabalimba ebivuga byaffe ebyedda badde mbasaba mujje mutuwagire Culture Festival eri wali nakifuma ku kisaawe ekyeddwaliro Health Center wali mujje mulabe ebintu mubige ebintu omuntu ateesiba mu mirimu mukujenya asaasi kwokka nze njagala bintu buli muntu ansemberera nze mugamba kola bwoti kola bwoti era notayingirangako mu mbuga ono agwe wano era nabakulabona ebintu ebivuga bino badda nabalokuli mulimu abalokuli ennusu kale nokuba ekyo nze genda nyongayonga abantu tubeere nga obwaseruganda busigala bukola ki butambula leero nze nebuzaayo bajjaku nandi ndimubiri ate nange nabo diini obulokole tinaye bubiri nobulala ndiki abantu bali babadde bagezaako okutabulatabula omwana wamudugavu tusobole okuba nti tusigaze obunafu bo basigaze maanyi wabula nokulwekyo tutegeere ekigenda muki mu maaso kanzire ku mulamwa abaana bano obutasanga nga amazina ag'obuwangwa n'ennono ago nga ge galiwo kubanga nabadde ninakiyembategekedde nga bo abaana naye ngezeera nenkola ki nenyiganyigawo namanya nti gurupu eno ngiwaddeyo munaana gurupu eno ngiwaddeyo mukaaga buli somero abaana abo nabo bagende nga basanyufu muko okubaagazisa obuwangwa n'ennono era nsabamu abaana abali wano nze oluzungu sirumanyi naye munaye katonda yampa yanzikiriza nti ndi mwana we era ndi muntu we nampa ku kasente sebo ate munaani nanyamba natanzijjayo nti muba sente era naŋŋamba ezabe nokulangalanga enviiri ezo bakunta omuyayeyaye nensobola gakuyite naye nze muli siri muki muyaye kale nokulwekyo abaana bano basibirira entanda amasomero gonna gwe bali ge basomeramu abazadde nga bategeevu nga bawuliriza oba bali wano bonna buli mwana wasomera badde nsaba omwana wagumireyo kusinga omugjayo mazima bano abasomesa ne badirekita ne ba editica ba edmaster baabwe bategeera bawuliriza era balumirirwa eggwanga oba ensi yaabwe nabo baatuula ne bategeera nti ensi egwawo abaana baffe tetubalaga buwangwa ate obuwangwa kyeki mmere gyenfumba negyendya nduuza ntya neyisa ntya enyambala n'okuzaala buwangwa n'okuzaala buki buwangwa n'okwatagana na banno nabo buki n'okuddukirira nabo buki kati mwe oba kikwati y'obusamize mwe mwalowooza nti obuwangwa bwawambawo obusamize tebulimu yadde we bwawambira ku kitundu ky'obuwangwa nenono yadde naka tewali ekyo nabyo kitundutundu ky'obuwangwa
bwetwala kitundu ky'obuwangwa kyowulira kikujjaamu kava mulokole naye okkiriza mu buwangwa obw'ekika kyo kyojjaamu naye kubanga addiini gyokkiriza tekukkiriza genda samira naye tekugambye nti kyawagana ne muganda we kulwekuba si mulokole, kyawagana ne muganda we olwokuba si musiraamu, kyawagana ne mwannyoko si lwokuba afudiddwa simanyi musiraamu ate nze ndi mulokole oba ndi mukatoliki nedda mukristaayo nedda. Nze ŋŋamba tuddeyo baffe tulabike nti no tubeera bumu tukwatagane ate wonyigagana ne munno tonyigira ddala febasamuze tetukirina nnyo tonyigira ddala okwesuso n'olyanga okutuka munnange ojja kutunula ng'enkolo mu bulamu bw'ensi oba bwahitulugunya oluusi bwenyigidde wala busitakulirako kuba ye alina okulowooza ebimutwala muki mu maaso. Era abaana bano omulama guno abaana bakuba balya balivudde wansi nga bamanyi nti okunyiigira muntu munne tekijja kuba kituufu. Muyombagana ebyemuyombagana byemusobaganya ekiseera kitya kitono kikole ki okiveeku. Era abaana bo balina laavu naye bwetumala okulaba otuti agayisa ne galiga gatugula kubanza nzijukira waliwo yankula ekikonde zikuva dandi munnaffu bankula wano nali omusayi nyimba mu nyimba sebo omukulu Filipo kasi omusayi guyiga ata obulokole tebugamba nti omuntu aba agalamidde wali nga bamugalamiza nga omuka gumuvuddemu guno gwetussa tikatafuze kitya sitaani. Tewali bantu basinga okutendereza omuntu omufu ng'abazungu babawo ebitiibwa kulwokuba amujjukira ebyo byamukoleranga mu buki abakyala n'abaki n'abasajja n'abaami bakuutira tojja kwagala mwana akwagale nga tewamwagala tekijja soboka n'obulikolo otya omwana muto tayeerabira akuba akutadde mulimu mwoyo n'embongo bino byemutukaayira nga tukuze ntulwe kuba tulinayo akawuka kaffe ge tufunye tokyamyakyamya tojja lulayawula ne muli bwana olwo olwokuza bulungi ojja kuba okyawano ovudde mu bulamu bw'ensi muli bwana oyo ate nga ye taata oba ye mange. So twali badde tuyingira ku bana abasomesa kyebakoze leero amasomero ga mbirira gano era tudola sigenda nze kwawulayawula sigenda nakwogera sente zembawadde sigenda kwogera ngenda kubanga omutonzi yateekateeka bayibuli kiri muto ongaku butuuke mukulu Filipo era anasitole ojjewa twogere tuula ku mmeeza tubongere opeesa twagala amasomero kuluna tetugala kuddamu kuwakanyiza essomero lyonna kubanga kino ekintu kireese kigenda tambula abenatufuna bwebatakitambuze bwebatakitundire nja tukitwala fe tugenda nakyo mu maaso abakulu n'amasomero primary tujja ziwanga emikisa ne secondary. So ebintu ebyo benzize nabyo singa sibyogedde nalibadde mpulira ebbanja mutima gwange badirekita nsaba Ronald webamanyi nga kiku Kampala Bobi Wine nakubeererawo nakutaasa wali ekisugu mu 2011 ng'osindisa omusirikale n'amenyeka amagulu yenze muvubuka eyajja nenkugamba bagenda kuba amasasi nenkujja ku stage nenkuddusa paka eri mu katale mutoninyira nenkufunira n'epiki zaali samusanvu gwa kiro nekinuma nnyo ng'ovimbisa abantu tonzijukira tusobola nakundowoozaako saa zino ovuganya ntebe ya ggwanga nesinga nakuleka ne bakuba amasasi wandibaddewa nze Ronald osanga mukire njagala Bobi Wine mulabako oba nanga njogereka jampe ku ssente nange nsanyuke nsangibwa nagalama ku kigo mukireeba bala ya Radisi Kayondo wali mu Kampala ku monitor webatira Jemeja James Kazini wali wadulalo ne muyiwirawo omubiri Sam Kaga gwatira sindisa omusirikale amenye omugongo
oli yali ajeyo emundu agenda mukuba amasasi n'enzija ne mutaasa naye simulanko nga neebaza wadde nga nzijukira wadde okunjogerako atigira ku byabufuzi kati tunakakasa watyamba eggwanga lyaffe asobola olitwala mu maaso nga ffe abamuyamba tatujjukira kange nze tukyako obugabe Brenda okuva ku Nagalama Excel ebipya ebiri ku ssomero lyaffe okusomesa okulungi ebikitulese wano okulaga kyetulinawo nga tugeza nga traditional dance n'ebirala traditional dance, creative dances and yambako ku baana abato okufuna sponsorship from other organizations. Ekirala ebitone abantu babikoledde mu ssente tugeze nk'okuyimba comedians abantu babikoledde mu ssente. Abazadde balina okugezaako nnyo okunoonyereza ku kikwatagana ku bayimbi ne bakomedians engeri gye bakozeemu amannya eggwanga n'ebweni ebweru w'eggwanga. Abantu bakoledde mu ssente ate ne bakola n'amannya ne okumanya byonna bye baba bakola bibagasa byonna byetaagisa okuba abaana babiri nga babikola byonna bibagasa. Abadda nga abantu bagikozesa enguzi naye nga teyeetaagisa kukozesa naye nga abantu babadda nga bakola ebyenguzi ebyo byagala kubeera nga bigenda mu baana bakuba nabo mulembe. Ebintu byali wadde bibi eri abaana lwansonga omwana ayinza okubaawulirwa myagaana zina kimuliza ekitundu ekiteeso ekyange ze mbadde nteesa abazadde tetwali kudde baana kubagaana kukola bitone byabwe lwansonga omwana ayinza omutwala ku ssomero nga talina magezi gekiraasi naye ate ng'alina ekitone kyakola kyasobola okukola oba okuzannya oba omupiira kati nga tekisobola omuyamba okugenda mu maaso. Ekiteeso kyange bazadde PTA chairman abalutengo St. Peters. Amanya gange ekitulese wano olwaleero kwe kulaba nti etwerabira nnono ate nga n'omukulu pulezidenti yakyogerako nti kireese omutawaana abantu bava ku nnono ate tekireese amaka okusasika n'abaana okwononeka. Kati tukuŋŋaanye wano olwaleero amasomero gaffe gali gonna tukuŋŋaanyiza wano olwaleero nga twagala tuddeyo ku nnono yaffe kubanga abantu bagira ki bagivaako dda. Kati kiba kituyamba nnyo tukusomesa abaana n'abaana ffe n'abazadde tukwataganira wamu kiba kirungi nnyo nti tetusobola kwerabira bwabawo ekiba kigaanyi tuddamu ne tutuula ne twetereeza kati awo ne tuba netutereeza ensonga ezo biyamba omwana obuteerabira nnono ye n'ekika kye kitambula kitya n'obuwangwa bwe butambula butya. Omwana bw'abeera n'ekitone kimuyamba nnyo kubanga kimutambuza ne kimutwala n'ebweru n'abako kyafu kubanga bangi nnyo bayise mu bitone ne bafuna ssente bulungi ate ne bibatambuza mu mawanga ag'ebweru. Ensonga lwaki tubibeeramu obuteerabira nnono era bw'oba genze mu bazungu akubuuza weddira ki neddira kitugonde kiki kivuga kitumanyi kubanga n'omunyonyola manyi kino era bw'oba oyingiridde mu nyumba y'omuzungu ekivuga kyakuba kikisobola okubeera waggulu olukitulira lwekinomanya nti aye akuba kivuga. Kati wano waffe omuntu oyinza omubuuza oli muganda nti bazina batya nga tamanyi so nga ate alaba bakuba batya amadinda tagamanyi kati ennono eyo tuddayo omwana n'ayiga amadinda omwana n'ayiga buli kimu kiba kirungi nnyo ntuma tasobola kubeera tusanyusa okubalaba taata omugenyi omukulu tusanyusa okulaba akanyasiribya okuva ku Tauba Islamic Infant School lisangibwa e Mayangayanga mu Kidda e Nabibuga. Kasita obuuza ku Tauba Islamic Infant School oba otuuse bulungi nnyo. Essomero erikyasinze okusomesa eddiini ery'obusiraamu ndowooza bwe mba nga ntunudde nnyo mu Naggalama eddiini ery'obusiraamu Tauba tuyinza okuba nga tukwata ekifo kyakumeka kyakubiri si kwewaana wabula bwe kiri muliko. So ekyokubiri
twebaza abazadde baffe okujja kubanga si byangu bingi bye muleseeyo ewaka ebyokukola abamu muli balwadde nojja naye tweyanziza nnyo tweyanzeege obudde tukyalina siiro lisangibwa eri enagalama mu Gwendidde so mwebale kujja ebigambo sirina bingi nnyo okusinzi olw'okulokola ku budde naye mwebale kujja mwebalire ddala agange Afriko nga nze director olw'ekifo kino kyetulimo essomero eriyitibwa St. Peters Makerere Junior Academy erisangibwa mu Mutengo Nagalama Mukono District. Olwaleero tuli wano tukwongera okulaga abazadde ife wano tukoma kusomesa naye nga tukwala n'ekitono eby'abaana kyobabona nti olwaleero twakazeewo tulage abazadde nti abaana be mwatuweereza balina n'ekyenjawulo kye balina oluzungu balumanyi naye ate ebyobuwangwa kalica tuyikwatirako ddala okufumba okwoza engoye era n'okuzina amazina agafa aga buli tribe tugakwatako enkubira omulanga tuli muziko bonaabona St. Peters Makerere Junior Academy ly'essomero lyokka lyonza okwetako omwana n'akwatibwa ku bitone ebyekika ebyabuwangwa n'ennono okufumba na buli kimu. Beebaza abazadde olwaki olwaleero ni mwenna omusobodde okunkwatako lunaku lwaleero. Tusangibwa Nagalama mu Mukono District mu kyalo kyo Lutengo Village Sub County Nakifuma Nagalama. Atulese mu kifo kino erinnya Kasozi Muwada Asumani nga nze director wa Tawuba Islamic Infant School. Sookera ddala twebaza Mukama okutusobozesa okubeera nga tukola omulimu guno ogwa gavumenti newankubadde nga tuli mu private sector. Ankubiriza abazadde okubeera nga batuwa abaana okubeera nga tubatendeka mu mbeera efaanana bweti ebyamagezi ebyemizannyo kugeza ng'okuyimba okusamba omupiira okubaka ebintu bino birina engeri gye bizimbamu omwana mu bwongo bwe kubanga waliwo Katonda gwe yatonda nga ye mu kiraasi ayinza okuba nga tagenda nnyo naye ate nga bw'omuzza wano mulungi nnyo mu activities zino endala kugeza ng'okusamba omupiira kubanga abantu bangi nnyo tubalabye balina kye bafunye mu byemizannyo ng'omupiira okubaka kuno okw'abakyala oleeto okuzina amazina bannandujja tubawulira. So abazadde tubakubiriza kubeera nga mutuwa abaana tubeere nga tubatendeka ebintu bifaananako bwe bityo. Leka kulowooza nti omwana wo olw'okuba munafu mu kiraasi nti alina ate kyatasobola kukola. Waliwo Mukama Katonda talenti gye yamuwa ng'ate eyo asobola ogikola bulungi nnyo n'aganyulwa nayo mu nsi. Nga abantu abalolemize muwulira tulaba abayimbi bangi nnyo nga tebaasoma naye nga embeera eno ey'okwenyigira mu bintu bino ate ebabeezezaawo mu nsi ate era nga baboogerako nga basireebu mu ggwanga. So abazadde tubasaba mutuwe abaana tubasomese academics n'ebya sports nabyo tubeere nga tubyenyigiramu kubanga bya mugaso nnyo nabyo mu ggwanga era eggwanga libitunuulidde ng'omuntu asobola okufuluma ebweru olw'emizannyo olw'omuzannyo gw'abaana olwa talenti ye gy'aba alina. So sirina bingi nnyo okusingako awo nabamu babifunyemu eby'obugagga. Nga nkyayongera ku sipiiki yange essomero lyange mbagambye liyitibwa Tawuba Islamic Infant School lisangibwa mu Kimenyedde Sub County nga lisangibwa mu Nanga Parish liri ku kikubo ekigenda ekiyiribwa ng'oyingira mayangayanga. Essomero eryo lisomesa ebyensi n'ebyenkomerero. Tutuuza abaana ba saidi ya academics tutuuzaayo ne ku saidi ya Arabic y'Oluwarabu theology niyo tutuuzaayo P7. Essomero lyaffe serikola bubi kubanga singa lyagikola bubi twandibadde tulina abaana ebibiina. Essomero lyaffe liweza abayizi 400. So tukubiriza abazadde okubeera nga mutuwa abaana
essomero lisomesa omwana Qur'ani bulungi, tulina n'abasobola okusoma khutuba n'abasobola okubeera nga bagisoma mu buli mbeera yonna nga bwe mumanyi abasiraamu. Mpozi nga bwe mulaba eggwanga lyaffe lijjudde corruption, buli omu w'ogenda buli woofiisi gy'olaba ejjudde corruption. Nja kwebaza pulezidenti waffe Museveni agezezzaako okubeera nga alwanyisa enguzi, newankubadde waliwo abamu beyagezaako okubeera nga agonjula, naye tusaba ate era gavumenti pulezidenti waffe oyongeremu amaanyi mu kya corruption, kubanga buli woofiisi gy'otuukamu ejjudde corruption. So sijja kusingako awo bigambo byange, naye omulanga gwange tutunuulidde nga corruption mu ggwanga lyaffe Uganda esusse, naye pulezidenti tukusaba obeere nga otuyamba olwanyiseko ku corruption, tulabe nga ekendeera, kubanga buli kanyomero k'otuukamu olina okubeera nga ofunye ekikonde, olabe ng'oyitawo. Kyabanga kifo okudibira ku lujja, abazadde kyabatwalanga ne kundaku bafuna fulani kuliya kutwala, nazikuna abawala bafunanga nesenga nakutulira embeera z'obufumbo, kiwano kyokola bwoti wanokola bwoti, mwana wattu ebyo byaggwawo abakacyoka tuzadde bwenti n'ebirerya osanisizza nnyo omwattu kyoswaziza akalagaali bwekatajja buliika kamutalira abazadde bamulabeko ye ambangoosera bulala omwoyo. Wow. Okay. Weeko Tauba mwetegeke. Tauba gye muli Makerere wakozeemu nze gye ngoberera. Sirina byange. Nolwekyo abazadde mbasaba abaana bwe baabaze ku stage wano nga activity eweddeko, awo buli wadde mbogenda n'omwoki oyagala amateeka g'empaka. Tuzzaako bagishu dance. Iveeko byerabire. Tewaliiwo akugamba wano nti omusana gumwokya. Please leave it. Tula wansi. Yeah.
Abana
Now